This girl, Hadijja Kigozi, that girl is an idiot. I've never found sense in her content. I can't into sensationalism. Why sensationalism? Ebibuzibuzi bitaina makulu. At least the Brake is doing good content. Sakoze Farouk is doing good content. Kasuku has good content. Kasuku aina abantu baleta ngolaba ba mugaso. Noba toyagala YouTube ya Kasuku. There are people he brings. Ngolaba they talk about fundamental things. There's this guy, I don't like him. This guy, yefula anti mugezi nnyo kyamagero. I don't like his character because he pretends to be intelligent. Nesi mugezi, but byayogera byamagezi. Sometimes he speaks sense kyamagero. Although I have a problem with his character. He's a wannabe. Negundi echechetu yali achiina ono guy akola kwa Abani. Who is that guy yakola kwa Abani namwe yachazanga isiba atero chaza abantu abamu so yali akola kona that program. Who is that guy? So kati mukwano gwange mwera biderinnya. That guy yali akola kwa Abani yali akola ku Sparkativing akola program ya kona ne yayina mweyo character eya wannabe nze Rwamiti Ramiti. That character nze am like this Ramiti Miles. Aina mwa kuka character ko kesagala ako. Wannabe. You want to put yourself into you around bachita imperialism. You stop your authority that you are around you limugezis manya gwakoze kino. I find that character funny. I find it funny. Now look at Solomon Kawesu. He's a good guy. Oyo Solomon Kawesu mugezi ajibi tuyakola. There's even this guy of NBS yakola nga investigative journalism Serwanja. That guy is good. The people you find and you really discuss with them nanga bagayi bategeera. Gayi teyera gali background ninga yakola ebisiko bungi. Otegera kati tunulira editor wa akawungezi Uncle Kato is a good man. Ye editor wa NTV akawungezi is very professional. Nete bamumanyi in fact yakukata abantu okumulaba kwe kuzika kwa kono mnamole wa NTV ya faye yogero on behalf of NTV. Uncle Kato is a professional really. Ndwawo nnyo okwegomba abantu but nayagala nnyo principles. Okitegera NTV akawungezi tobalanga NTV akawungezi yesinga mu Uganda. Why? Because the editor is principled. Uncle Kato bwagata genda chikola batajja chikola. So I like his principles. Principled by the way. Kati chekisa abantu baffe mawulire wannabe showbiz. Oli ayina ka YouTube galoza wa mugaso nnyo. YouTube which is a global initiative. Nabago oyo kakalamu oyo. Kakalamu je wange nkwa content nakuita ku mukolo gwange tewajja. Mbakate Johnson nekere ebinya Jnr. No. I don't want hypocrites. If you are hypocrite, don't come to my home. I have never come to your homes. Have never. Nze sikyala. If there is a YouTuber gwe nali nyenzeekewe Kasuku nsiba wa Kasuku because Kasuku is my personal friend. Ask an YouTuber bali we yali andabyekewe. They keep on coming to my home. I make my graduation. You don't come. Then you pretend, hey, Jenny, I'm your friend. You are not. You are a hypocrite. Nabagoba mwe. Mugende kubali babologa bachayagala camera. Who don't value relationships. People who don't value honesty. People, if you want to work with me. If you want to work with me, respect me, I'll respect you. When you call me and you tell me, Junior, njakalompe ku program eno, I've been there. So when I made my graduation, you didn't appear. Nobody. Nabakoa. Omuntu nawe wamma wetunulamu n'ogamba naye bana abantu really banjagala. Tubawa content temutuwa wadde 10. Goza fedesora kola YouTube zaffe.
Let us have query. I'm the Tamale over set by YouTube over set. I'm paid by government. Is a Tamale and Wenkera and Wala, over and what day, over and cause, I'm pensionable. I'm pensionable by you. I'm a public servant. As long as over government in a center, but yes, I should never so my money will come. Elambera wanunga setting the bank and syndicate a message. Recently, just settlers and get setting the bank. Nalisi manyinti omuntu asobola kwata ATM yombo na akola online shopping. I'm still working with them to find out how my money got out of the bank. There's a problem. Chigirulia kwata ndoza visa card yange nage na najayo sente. I don't know how they do it. But people were telling me inti kastako penambe ziso kasima ya solo ziko sako online shopping eyabba sente zangali Nairobi. But I'm finding out with Centenary Bank what really went wrong. But I want to thank them. They are very cooperative. Centenary Bank, you are very cooperative. Sente zange mnezava kwa account. Nali ndia unyendo kulabo omuntu asasula. Nibangamba waliwe yakwata visa card. Sibanyana ajikosa online sibanya payment. Ningambe ensinganzi. So mweba pretenders bamikwata. So Centenary Bank, you are very cooperative. Although I don't know how I'm going to recover my money. Maybe that's less money. Million myself. It's less money. So I don't know how they did it. Simani nenga walabika. Kakadi yange ya banka njina. Nemune nalia ungabandaga Junior you have paid. Junior you have paid. Gomo yae yesa sura kwa account yange. So that is asigala kozo nana zijayo. Gwe sanje sibangu. Nyendo kuba mu Centenary Bank abagaba nange. Ani akutemu account ya wait. Let us go. Bambi, they are very cooperative people. Nenga Nairobi yali Kenya ya chikola. Kati abana ne bangama nti Junior omuntu siba kasita kwata visa card is sibimanyi. I don't even have time to see siba visa card siba bichi. Ron zino kadi ze bajirisayo sete baka bazita bateno jenina visa. Yo kadi bajita bataje teka mu ATM. ATM card tebajita visa card. Biebi mu visa card na ATM. Ani manai. Zona manya agagena mu bank asete bajjayo some night. So the ATM card, I don't know who got it. But bambi chewanzi bako chimala. Tewali yokati eri empty. Nalindi yao. Nindo kulaba. Banga mambo I have paid things in Nairobi. Nagweda lunatia. Ngaise. Nasa akiguddeko fair when Nairobi. So they clone your card, your details can also be found on black web. Nze mune nalisi bimanyi nti kisoboka. Nalisi kimanyi nti omuntu mbu. There is a way they told me how they do it. Ngamba nti sibi yangu. Ninga munange mune ba hypocrites bangi. Na wandika invitation zange za graduation ntademo sente balabikako. Wabire wa omuntu obutajja nakubira essimu. Nabwa mune Junior sasobodde ne munange nabadde mulwadde. Abana Uganda bamanyira. Kati bakomawo. Hello, jango tuwe interview temuda. Ibulake mukasa twayawukana. Nakubira yibule simu namugamba yibula. Nina graduation. Neba tujja kujja. They didn't. Kakalamu didn't appear. Isima all access didn't appear. Namukadoyo isima. Wisdom kaye yajja. Ngamba okay. So these are the friends I have. Kati ngovayo nga nawo ogamba bantu nti I have friends. Kasuku teyajja yampereza sente. Kasuku kolo dimina ngamba Junior nina birthday yake. Naye nkuwereza sente. Babi Kasuku yampereza sente. Kasuku is a good person.
Abala they did. Ku content gwemba dembawa. Ne sente ze munfunyemu. You never bothered up to now. Some of you even have never called me. Nti oba congratulations nabamala. Nanaba ba YouTuber. Era mbalaba nga mukola obo program wali wombo ka meeting ke mukola I look at you ngala babali benkwe bano. Mwemwe nyini temweyagala. Mwemwe nyini ba YouTuber temweyagala muyine enkweza mmwe. Kati mbo mwakoze kibina kya ba YouTuber. Cannot know a nankanism. You don't like one another. Mubera mwebaka bayitinga. Sibanya kundi. Kati ba YouTuber mbo mweyagala. Nabala bamwe nambu mukozeewo ka meeting kakalamu yaliko sayimo kawalata ya mulabako ono omwana ono abeere wa mama Fina yani oyo namulabayo then in my heart I was like so these guys who don't abebaka bayitinga behind themselves now I've decided to make a meeting of YouTubers. Gwe ibulake bwe wagenda mu America. Tebaga mambo wagenda nga teacher. Hey, look at those people ngana enkwe ziri mu bantu. Enkwe ziri mu bantu. Na enkwe ziri mu ba YouTuber. They pretend to work together yet they are backbite. Wano kubyakabaka. Sama nyabye mwayogera. Ate kasuku nakugamba ekiseera kigenda kutuuka. Bonna tujja bavirayo. Time is coming. Wano kubyakabaka. I know people stood with us. Isma stood with us. Wisdom Kai stood with us. And some people. Nenda bakali kabule. Sibanya bule kano kasuku ka. Ate kasuku nakugamba wegendereza abantu. Wali omanyi kasuku fulufiga mu. Teri yo muntu mukwano go. Ne woba okoze ensobi your friend is your friend. Your friend for abantu banji nyo wano bakola ensobi ne tusirika. Because they are friends. Inze isima. Wisdom kaye newe baba bavumyani. My first responsibility is to defend them. Kati we maroba defending angamba zeringa mugamba isime chetu che wakoze chibi. I can't abuse isima in public. Mbana ange enswala. We are in Bloggers Association. We have done things together with isima and wisdom. Kati omuntu atanga ndi muvuma kaye. Kaya ina abantu bavuma nga bakwano bange. Naye muwagira abavume because he's my friend. Era bavume. Then bwenzire eno mugaha. Musajja wange wamuyingiridde. That's how friends behave. It's not hypocrisy. It's not media excitement. Era ze tujange wange kungamba mbu isima yakoze bubi. Isima we bamukwata nzo mukubasooka mukomera. Okujja okumulaba by that time nalimva nakalangala. Ne bangamba mbu isima simanya bamukutte simanya yavumye this idiot. Omulangira Suna simanya omanya abayimbi balooza ba kitalo. Then I was like, isima yavumye ani omulangira Suna? Who is he? People abuse ministers. People abuse generals, the supreme command of the armed forces, general of the SFC, the next president. Then you come and tell me that imprisoning a person because you have muyimbi. Which type of video says this? Who can allow this arrogance? How many people have abused the Chief Justice or Winnie Dolo? That they are not arrested, the custodian of law. You can't bring that to my vicinity. That's arrogance, that's nonsense, which cannot even be tolerated at an extent. That's what we told them. If you want to arrest Isima, because has abused the other Smanya so-called musician, who is he? Everybody is under criticism. These days, even people criticize Mengo. A spade is a spade. That's why we stood firm. We said Isima will not go to prison. It wouldn't happen. Did he go? Did he go? This was an attack on bloggers. How? I couldn't even compliment that a musician has imprisoned a journalist. Where? In which country? Mu America bayimbi tebabavuma. Olaba Donald Trump bamuvuma. Yali president wa America nga bamuvuma nga naye abavuma.
So you can't come to me and tell me simanya mbu abayimbi ba kitalo. Musicians we have doctors. Abajjanja b'emitima emulago. So for them they shouldn't be talked about. We have surgeons abajjanja b'ebibumba. Omuyimbi ne surgeon yajjanja b'omutima. Who is more important? The problem, you have done the music to be something special. The people, you are just a singer, oli muyimbi, just a musician. Oyimba buyimbi, there's nothing. Abamute mwasoma na kusoma. You have never gone to school just because mu Uganda kastori anga crowd yakubirendo luwolololo, then you assume you are the president. What about me technocrat? What about me? Who signs sensitive documents? Who reads cabinet memos? What about me? Singacha ababuza mwa. In fact, I'm going to never zakubanti, I'm still humble. Just sanka me. Bambi Jnr is humble. Nje singa sicha ababuza. I read the cabinet memos. I read I sit in sensitive meetings. But here I am. Look at me. Have I ever imprisoned any Ugandan? Bimekabye mwakanvu mabana Uganda mwe. Munangi dende. Waliwo kana katikito kukenali nyendo kuba bakaita pressure. Bwekali damu okuvuma njaka kuba. Mira. Hosegera wamma. As we have remained humble. So, by YouTube batwayawula. Bobo chimanyi nakuyita notalinya ku graduation yange nesimu yange blocking saba hypocrite. Nasigaza kasuku, nasigaza simisi, kakalamu wadde wangulire engatto sebo za mitwalo simanya 25 notajja kupate yange kakalamu gwe ibulake notajja asakozi yali bweru. He didn't appear. Poziko naba YouTube abesaita nenga nakuyita mama lujja bambi wamma nkwagala nnyo muganda wange lujja oliro fit. Then waliwo no simanya Hadijja Kigozi oyo yajjako full figure that woman is an idiot. Simanya oba yasoma kwenkanachi. She's made excited. Abuza question yezekyana ekito takola research as oli moderator you should do research. Gochaze mukaya nyi nikuka luseka busasi lwine ekitambala ky'abasiramu lwekyesiba ku mutwe neruddawo neruseka hihihi kakati gundi simanya Hadijja that woman is an idiot. Wamaidi mubaraka mubire bulungi yenze Jnr akwagaliza byonjagaliza seguya simanyirwa. I talk what I feel. If you want me my friend, I don't want hypocrites. Bwompita mu bintu byo come into mine. Spice Diana najja, bebe kulu najja. Edikezo yampa dole mitwalo, edikezo yampa dole 13. Bambi yali Nairobi. Kati gwe YouTuber nenkwa invitation. Twaina na kirabo nakyogenda kuleeta. Kujja kundira mmere. You didn't come. Kini am your friend. Ba hypocrites bonna nabajjamu. Sikyayagala. Bano bonna siba Jnr nali nkwagala lweni yupi gendo wagire nnyoko. Yesiberanga siwagire eni yupi. If you are my fan, you follow me on me. Tonga tako birala. Mbo Jnr novuma Bobi Wine nzamuzaala. Nga lwaki simuvuma endiyewa. Manyi mugene ne mutukuba buserebo bwamwe. Sibanya Jnr wavumye Chameleone. Sibanya Jnr wayogedde ku Bobi Wine. Tombulya bya kisiru byamu. Nive nimyamwe celebrity imata. Wada manyi mbu simatalinga. Ani ogenda muyine ekizibu ekyo.
You think that because you support Chameleon, because you support Bob Wine, because you support Bebe Cool, then in the Simatalinga. I'm not a spokesperson of them. Bebe Cool is my friend, is my good friend. I respect him. Yalione ku graduation yange. Never funny baba mboche sosa. Kati ate Bob Wine akamanyira akalimba wagiziba Bob Wine. Ko kali kateta butesi. Ndi Solomon. Gobala bandi Solomon. Ndi mutabani we, ndi wokumuwagira. Eno page ya Bob Wine. Bye mwali mutumanyira. Junior no yogera ku Buganda, eno jita Buganda kweterana. Eno page yange yabanyankole. Nze nva tunga munze mugisa. Ebye kiganda nabivaamu. Eno page yange yabasoga. Eno page yange yabalango. Tebanga ko yabaganda. Ojita yemmengo. Akakamanyiro kamwenze nakakowa. Manange, fa abaganda wano biraba bane bya Buganda eno jita kisakate. Mulinga toyi. Mwete muzange byesiru ku page yange wano. Eno page yabalango yabakalamoja. Nze nabakalamoja they are my followers. Eno page yabagisu yabakiga. Eno page yabatolo. Teina nyiniyo. So tulete kunebye ekiganda byo. Musimanya sangali yambogo, simanya yabuze, simanya gundi, simanya mulwadde. No, not here. Mugende ku BBS telefina ye yammwe. CBS. Not here. Kakamanyiro kamwe fetwa kakowa ko wadda. He mama nabanyankole banajja nga tuwogera ko Mugabe. Nabatolo banajja nga tuwogera ko Mukama. Abanyole banajja tunakomawa. Mutujega akamanyiro mmwe. Ebya mwebe twabikowa ko wadde byokumanyira abantu. Mbusimanya Junior ni tata wa balongo. Nze abazaala. Nze nazala balongo sagala kumanya oba we bali oba tebali nange ndi mu byange. Abantu nafe twine ebizibu byaffe. Kakati wujjangaba nasiba nazala balongo. Simanya tata wa balongo. No, not here, not here. Yagalira ddala. This page is mine. Is mine. Tuleta kunebya Bob Wine. Mbojoni ya Bob Wine, seba Bob Wine, na mutakuba Bob Wine, seba Bob Wine. Hey. Bob Wine si alisa Uganda. He's just like any other Ugandan. Neba kumanyira manyira, neba kuombe mabega, neba kumarake emirembe. Sa Junior twakyawa mwali mu mpachi. Ngate munnancha wa mwali mu mpachi. Nabagamba mujje mutwale buli kimuyine wange mwagana. Saa kumanyi. Mbojoni yese ekyuke kale. Naffe tugirinze ekyuke. Abantu bakubalako emirembe tebalina kye bakuwa. Teri akusasulira lenti, bwolwala teri asasula biruzo, baagala nnyini oboogerere munsasule. Mbojoni yawakola bubi okuva mu Nuupu. Twalayo nnyoko. Lwaki nze alina obbeerayo? Nyoko taliiwo lwaki tomutwala yayogerere Bob Wine. Nze alina okubyogera. Mbuba nange Junior watukola bubi nabakola bubi ki bwali munsindise kola ki. Manyira akabajjudde. Twalayo mutabani wo. Mbu Nuupu ye yakufuula kyoli nawe genda bakufuule kyoli. Anti Bob Wine yafuula kya abantu nawe genda akufuule. Gino emitwe gyaffe ssebo ffe twerowooleza. Mbu Junior tewandi yogedde bw'otyo badde oyagala njogere ntya. Nze nakoowa okufukamirira Abannayuganda abamu. Temwina kye mugaba, temwina kye muvaako kunanjala. Muli banaku ate mumanyiira abantu. Mumujja kumanyira buli buloga bwammwe obwo. Saa kumanyira sina kyembeegu yaako. Nkera kube kya neneekolera. Nina ebyapa bina mmanya gange nnyoko ye yabimpa. Kati ate oteeka otya mu bukuukuulu okuddaawo okummanyira ku kiki kye nnina okwogera. Nze ndi mukoowu nnyo n'okusinziira bwe mumanyimu. Mbo Junior oli mwana muto gwasasula ewange. Kakamanyiro kamwe akabawonya n'emu mpumi. Ndi muto gwaliisa ewange manya abantu abandiyako gwe. Manya abantu abandiyamu. Manya abantu abandiya. Weewato tutandikiraawo, weewato. Mumala okuvuma abantu, ne mumala ate ne mwekweka. Bannange, eyo mwana muto. Ndi muto,
we watannakula nze saa akamanyiro kamwe era ekyo kyo mbeerewo kati nga mukimanyi ti oyo mukoowu nnyo wano mwatuvumaavuma dda ku byakabaka nga weetuli tulya buteeteeze bwammwe twaya kabaka mulwadde era ne muddawo era ne mutuvuma ne twaya bannange Nnaabagereka ayina abalongo baani era ne mutuvuma abantu tetwebuuzeeko bwe weebuuza ku ddiini nga bakwabambira weebuuza ku kalica nga bakubambira weebuuza ku gavumenti nga bakusiba banne tetuyogereko awent we sat up era Faaza Kibi naye yankubira essimu anti Junior kakati ne mugamba Faaza Kibi gwe mulungi okuba gusembye okunkubira essimu ngompa amagezi nze siri priest siri munaddiini sajja kusanyusa nsi anjagala atanjagala alekeyo simple ye moto yange Kasuku si ye yawa Faaza Kibi essimu yange mbali awo olweggulo nga Faaza Kibi yankubira Junior mukatuliki munnange nga mgago mazima ndi mukatuliki Faaza obadde oyagala ki munnange kakati simanya kakati Junior munnange obukambwe bukususe ne mugamba Faaza Kibi Faaza nze siryanga ku Ukaristiya gwe guba omulundi Faaza Kibi okuddamu okumpa amagezi si bwe namugamba buuza Kasuku ate ne Kasuku ne mugamba Kasuku gwe guba omulundi okuddamu okuwa Faaza ennamba yange nze sirya Ukaristiya siri mu Faaza I'm not a priest nti njo wa myoyo hamu ayamu kyendi anjagalire atanjagala alekeyo era Faaza namusibula bulungi nemuga Faaza webale kuba bayi okubye nalongo namba okuvola Faaza Kibi taddangamu kunkubira Catholic Church ine bizibu ebijimala am I a problem to the Catholic Church nze sikyagala magezi sagala advice mugawa abaana bammwe ndaba mbasinga okunyirira manyi mutu wanyaba amagezi nenga mwabageetaaga kali Junior mpe magezi ki really or advising kochi nkola na ba minister ekolologo yange judde bajeno I work with them in peace what are you advising me now nti mpase wa nyoko nti nyoka mpo mulimo ompe magezi ki omuntu goyina okuwa amagezi ye muntu gwoliisa gwosuza omuntu oba omusuza nga gwamulisa muwa amagezi naye gwotaliisa gwotasuza gwotayambaza tomuwamu na medical bills you can't advise that person because you are not part of him gwe lugezigezi lwammwe munnange Faaza Kibi taddanga kumpa yankubira essimu kyennamukola Kasuku ye yagimuwa nanga kakati Junior social media nemuga social media Faaza njimazeeko ebbanga ate envuma n'okuwemula mpemula nemuga Faaza obadde okinamu obuzibu naawe nkutandike ntenaku okumpa advise I have seen the world ensingi labye ensingi tegedde ensejjudde abenkwe Uganda mujjudde enkwe abatalina kye bali beefuula nti balina kye bali ne bamanyira nze tojja wange kumpa magezi siri ya momo siri mutabani wo tompeererangako don't come jewe mbati Junior future lero ye future teri kye bayita future mu nsi enkyo ogenda kufa yasaamirira ati kakati mune tukolere future ate agati waliyo future kufa lero oli enkya toliiwo liya sente zo kyoliddeko kyekikyo bw'okeera ku makya ne weegulira akanyama olwaliro enkya oli mugenzi abaterese ennyingi ziweze BMK yafa yayina mmeka mu banka
mbajjoni akansaving nze Tamale savinga sente nzirekera abatalina kye bazikoledde bazirye. I'm going to die. Ndi mu lugendo lwa kufa bw'obeera ku nsi. We are all going to die. That's the bitter fact. Kati weeyagale nno va ku bantu mu ntaana eri y'amabaala. Have you ever seen dead bodies dancing or eating? Eat now. Dance now. There's no future. Abantu bafudde ne bafa ne baleka ebyobugagga byabwe business ebibba. Abantu ne batwala ebintu byo byewakolerera amaanyi go ne babigabana. Nga tomanyina gye wasinziira kubikola. Oli ku kyeyo oyasaamirira mbunkolerera future ki. You're going to die. You live once, you die once. Enjoy your life. Don't come to me. Ewo buleke kya nabubeeramu nga nkyali muto. Be a good boy. I'm not. I'm no longer. Nayina empisa teri yanjagala. Namala muneko siwuuka mpisa. Kati banjagala. Mwigalo bayagala bakwagala siwuuka empisa. Bw'oba nazo mune buli omu akumanyira. Kola bamanyira Spice Diana. Mbulwaki Spice Diana ogenza okuyimba? Spice Diana mwana wa nnyoko. Bwe yali atandika kaliya ye yasooka kwebuuzaako gw'anayimbira. The future is now. We are all going to die. Ebitumalamu mu nsi tebirina makulu. Mu ttaka teriyo kunwa mwenge. Bw'ofa oba ofudde. That's the end of you. Ngodda walinga enkuba ekkuba mu bisooto. Gendo labe bonna be baziika emyaka 10 amazzi tegabayiseemu. Mukoka yabatwala. Oli wano yasaamiridde. Sibayokera kuwuliriza advice. Sibanya gondi takwagala. Kyoleze seeguya. Neeguya omuntu omu Katonda eyantonda. Kaya amanyi gyenzira. Seeguya mwana wa muntu. Sifukamenya muntu n'omu. Anjagala atanjagala alekeyo sajja kwagalwa. Ompita Miss Uganda. Kamanyira akabajjudde. Nze ne Miss Uganda. Najja kwogera by'oyagala. Ngani? Kakatuddamu kumanyira ng'ondeetera simanya bya Bobo Wine. Juliet Bobo Wine mwagala mpeeki. Ye bwe sitamwagala nfiirwaki. Sina kyenfiirwa ate sina kyenfuna. Simple. Ge mazima agatakaawa tubireete ewange. Nze najja ku nsi ekyandeeta nkimanyi kusinza Katonda wange. I'm here to praise my God. Because it's only God after me dying. Ne mama wange mbasi kyamumanyi. If you die, you don't recognize your dad, you don't recognize your father, you don't recognize your family. That ends the phrase of life. Live your life. Move ku bigambo. Abantu bali okwogera. Fa abantu batwogeredde tuvuddeko ki. Atakumati. Atanaba maaso. Omunaku omuzibu yenna ayogera kuggwe. Notunolira embwa zino noga look at these idiots. N'atalina ne waasula. Naye akeera kuvevenga binnyo. Naye fuula akumanyi. Naye nga takumanyi. Nze abantu tebamumanyi tebandabanga nako. Amureya. Nze ndaba ku mikolo gy'abayimbi. Waliwo omuyimbi yali andabyeko wawanika omukono. Sizunga. Semanyiiza. I've never gone to Bebe Kuru's home, much as is my friend. I've never gone to Chameleon's home, much as is my friend. The only person I have ever visited is Eddie Kenzo. Spice Diana mukwano gwange nnyo. Kati ngende uwenkole yo kikamanyiro. Nino sangoli buli wali kamera yajja, buli wali kamera yajja. No. Simanyirwa. I've kept myself. Wali oliddeko nga banzirako bangamba Tamale yanziba sente. Tamale nze yamuyamba. There is nobody in the media who can stand up na ngamba mbu Junior nze yakuyamba. Nobody has ever helped me. Nze mnebyo bi conversation sibina mbulamu bwange. Mbu wenamalo soma nembona sibonabonangako. I've never suffered. I grew up from an organized home with money. After reading, I got a job. I'm now working. See, that's my life. Sisola nagenda kumwasuze mutya wa Farida. Mbu ntandike mu Farida fees zabula. Kakati mama wange yali atunda lumonde.
kakati mnewe twamala otunda lumonde kakati mune ataawo ne tuvaawo embuzi gye twali tuyineemu neevaamu olubuto neefa kakati Faridi ennaku neetuluma kakati munnange nze Tamale binsangamu ebyo. I don't have such stories to tell people. Mbu kakati munnange ebyokoola ne bitulumba kakati munnange ne tubeera nno mu bwavu obw'ekitalo abayimbi bye babeeramu ku mwasuze mutya thinking that they will get sympathy. If you suffered, that's your own crime. Oba oli muyimbi ng'abonaabona, don't tell us Shiba bye yali aliko ebyekisiru. Maama wange yabonaabona nnyo, so what? Naffe abaffe baabonaabona. Omanyi nti naffe bamama baffe balina ssente nabo babonaabona. Ssente zimenya. Ssente zimenya. Lwaki omanyi mbu kubanga our parents are rich, we don't suffer. Nze maama wange mulaba era naye abonaabona ne ssente. Najumya sente nzinvestinze wano ya mama tuzimbe mayumba munina abagagga nabo babonabona ne sente bani sente sinyangu ngozina kakati fete na fete tuganti bambi mamange bambi abona nnyo okusoloza taxes. Does that make sense? Yeah, sure. So allow me to end here. Nenga mwebale okumpuliriza. Yes, that's me. So bafani banga bali yabanjagalanga bwendi sent you namwe abasibanga mumanyira monjogerako temumanyi temundabangako mwagala nfuke bye mwagala mbeere. I will not. I'm Tamale Mirundi Jnr, son of Mirundi, grandson of Joanna Mirundi. That's enough for me. I don't need any polishing. I don't need titles. Wembera president wa bloga nalabye nerinya lyange nga mulitaddemu mu bululu bwa blogership. I don't want to run for anything in Bloggers Association. I will continue to be a supportive member of Bloggers Association. I don't want to start. Ani abagambye munteke mwaka post ke mwampadde. Isima, who told you? Ono secretary general mwesibwa, did you consult me? Mesaya kumanyira. Kati mwatadde ku publicity. Nabagambyeko munteke mu bya publicity.